Lwaliro lwa Sunday ennaku z'omwezi zitambudde omwezi gw'okubiri gutambula olunaku olw'enkya Valentine's Day lunaku lw'abaagalana leero ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa kubiri omwaka 2022 gy'osinziira okubeera ng'olaba Lugonvizi Show nkuwaniriza n'enkobaza ebirungi by'okola abalina obuwanguzi bwemutuuseeko abaagodde mu mukwano nga mwakagwa mu love oba oliawo mbayuzayuza ate si byangu naye nzikiriza nti bw'obanga otuuse kukula ng'eri okubanga munnaye abantu b'ennaku zino si bangu kintu kugwa mu mukwano kintu love kizibu naye bw'obanga olina omwagalwawo ng'enkya mugenda kuza mulina Valentine mbaagaliza birungi byerere nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbakulisa wiiki ennamba gye tubaddemu dde y'ebisoomooza n'obuwanguzi n'embebaza okuba nga ate twegasse ku lunaku olwaliro buli lwa Sunday tubeera mu programu yaffe ey'akatabo era nga tuli mu katabo aka obuwanguzi n'okumanya tuli mu katabo ak'okufumiitiriza kyekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna reason as the world masterpiece mu luzungu keeko nabagamba nti kayina oluzungu kayina n'oluganda naye wano olw'okuba nti programu yaffe ya luganda tukozesa ka luganda ketubeera tusoma ate ak'oluzungu abakaagala nabo basobola okuba nga bakafuna naye tufunye ebintu bingi bye tuyigiddemu oba oliawo okwefumiitiriza wakati awo nga tutunuulira butya bwe tusobola okukyusa obulamu bwatambulira mu nsi eno olina okubeera omuvumu nnyina gwe nabadde njogera naye ne mugamba nti ekikulu si kwe kufuna ssente buli muntu asobola okufuna ssente naye ekitukyusa n'ekitwawula ku balala kwe kumanya ky'osobola okukola era kwe kumanya ky'olina okukola mu ezo ssente z'oba ofunye ekikulu era ekyamakulu eky'omugaso si kwe kufuna ssente buli muntu asobola okufuna ssente naye eky'ensonga mu nsonga kwe kumanya ki ky'olina era ky'osobola okukola mu ezo ssente z'ofunye okuzikuuma n'okuzongerako basobola obbawa buli omu obukadde 5 naye buli lw'onaalemu okumanya ky'osobola okukola mu ezo ssente z'ogenda ofunye oba z'ogenda okufuna togenda kukyusa ddaala lyo ekigenda okukyusa ekigenda okufuula omuwanguzi ekigenda okuyisa omuwanguzi kwe kumanya ki ky'osobola okukola mu ezo ssente z'ofunye buli muntu asobola okufuna ssente kyokka si buli muntu nti asobola okugaggawala buli muntu asobola okufuna ssente naye si buli muntu nti asobola okugaggawala katutandikire wano twagenda okuwunzika ku Sunday nga tugenze ku ssuula ey'okubiri egamba nti amazima n'okufumiitiriza mu reason as the world masterpiece okufumiitiriza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna abantu bangi balowooza naye tebafumiitiriza abantu bangi balowooza naye tebafumiitiriza abantu bangi baba n'ebintu bingi ebyo beetuumyeko bye balowooza nti singa nkola kino singa nkola kino singa nkola kino naye ensonga enkulu mu byonna eri mu kye bayita okufumiitiriza olunaku olwaliro njagala tutandikire wano ku mazima n'okufumiitiriza tugenda tandikira ku kigambo ekigamba nti okufumiitiriza okufumiitiriza bwe busobozi bw'omuntu okwekenneenya ne yeetegereza era n'akyusa endowooza ye ng'asinziira ku ebyo ebimwetoolodde mu mbeera zonna ez'obulamu kakubeera okusoomoozebwa kankuddiremu okufumiitiriza bwe busobozi bw'omuntu okwekenneenya ne yeetegereza era n'akyusa endowooza ye ng'asinziira ku ebyo ebimwetoolodde mu mbeera zonna ez'obulamu kakubeera okusoomoozebwa n'okusoomoozebwa kw'oyitamu njagala okuteekemu okufumiitiriza n'okukuma ekikumi gy'obadde ogenza okwewola njagala okiteekemu okwefumiitiriza ne mukazi w'okunoba ne bbawo okukukyawa boyfriend w'okukuleka kiteekemu okwefumiitiriza muyinza okuba nga mubadde mwagalana naye nga mumala biseera temulina gye mwetwala nga temulina gye mwetwala ebigambo bino bwe tunaabiwuliriza bigenda tukyusa embeera n'ebizibu bye tulaba ng'ebizibu tulina okubissaamu okwefumiitiriza Kampala ng'agaanye muteekemu okwefumiitiriza wadde ng'omwaka guno gukuzibuwalidde luli obadde otetenkanya ne mufuna ekyokulya naye omaze emyaka 10 oli mu kutetenkanyiza mu Kampala olowooza si ke kaseera okufumiitiriza nti ddala agaanye lwaki siddako mu kyalo abantu bagenda ebweru w'eggwanga bayita mu kufumiitiriza
nga Kampala aganye, Uganda ng'eganye, wakati mu kusoberwa, wakati mu kwegaanibwa, bulijjo oddukira tebakuyamba, bulijjo oyagala okukowola tebakuwola, bakubuuza olina omusingo toyina n'olinya ennyonyi. Obuvumu obwo bwe wajja mu bizibu bye wali ofunye bwe bwakyusa embeerayo. Tetulowooza nti okufumiitiriza n'okukyusa obulamu tulina kubukyusiza mu mbeera ey'emirembe, nedda. Ne mu mbeera esoomooza tukyusizaamu obulamu. Ate abantu bakyusa nnyo obulamu nga bali mu mbeera esoomooza. Abantu bafuna amagezi mangi, abantu bafuna obuvumu bungi nga bali mu mbeera esoomooza. Embeera esoomooza k'ogibeeramu egenda kukuzimba. Embeera esoomooza k'ogibeeramu egenda kukuwa omusingi. Bw'onaaba tonnagobwa ku nnyumba za kitaawo nga ne landiroodi akubonyaabonya, landiroodi akulangira, togenda kufuna maanyi gagula poloti ozimba eyo. Mu bantu bensinga okwebaza mu bulamu bwange okuli omukulu Abaasi, yakubanga oluggi emasajja ku ndi kutamadda n'ogamba kanzimbe eyange. Era omuntu yasulako ku nnyumba za Abaasi nga nakati akyapangisa teyafumiitiriza mu kaseera akaali ak'okusoomoozebwa. Wakati nga muzeeyi we afudde, wayina okutuula ku kifugi eri nga bakaabako ekimala. Togenda kukaabira mulambo mwaka mulamba, anti kitange yafa, mange yali antegeerera yafa, senga wange yambeererangawo yafa. Ebyo tubikaaba eddakiika 5 nga yakafa. Ebbanga eriddako libeera lyakufumiitiriza nzizaako ki? Abadde ambeererawo agenze. Kaakati kiki engenda okuzzaako? Ogenda kubeera muwanguzi. Ne bw'obanga kitaawo abadde akubeererawo afudde, ne bw'abanga omwami abadde akulabirira agenze, afudde, omwami abadde akulabirira afudde, abadde asasula ennyumba, abadde aweerera abaana, abadde agula engoye, abadde asasula buli kimu, afudde. Kaaba essaawa emu obudde obuddako osigale nga weefumiitiriza nti nzizaako eki, kubanga life has to go on. Tetugenda mu kungubaga buli kaseera, tetugenda kungubaga January to December, nedda. Era abantu bangi mubawulira anti omusana gwatwokya, anti ensi yatufundirira, anti bye twali mu musana, anti bye twali maama. Tunaabeera mu mboozi y'omusana paka ddi? Eyali amanyiridde ennaku yafa, anti kaakati eyali ambeererawo yafa. Paka ddi? Okufa yafa, naye gwe olina okutambuza obulamu. Kyekintu kye mbagamba nti mu bulamu bw'ensi buli kaseera, buli mbeera gy'oyitamu erina okuba nga erina kyekuzimbamu. Eyinza okuba nga enyigiriza, eyinza okuba nga mbi, naye yegenda okukusenvuza ogambe nti nnyina okutambula. Ogambe nnyina okukyusa ku ggwanga, nnyina okukyusa ku mulimu. Gwe baganye okwongeza omusaala, gwe baganye okwongeza omusaala, tokyawa boosi wo. Ke kabonero akakutegeeza nti awo toyinawo future. Either sala ku budde bw'obakolera onoonya omulimu gw'okola. Gwagenza okusaba omulimu ng'olina empapula zo zonna ne bagukuuma, tonyiiga. Tewali akukolimira, tewali akubonereza, tewali akuloga. Si nti essala gy'osaba mbi, nedda. Ku mulimu gw'osaba Mukama amaze okulaba nti levu yo si yakozesebwa, levu yo yakwekozesa. Abantu bangi balina amakampuni, naye ng'okola amakampuni gano agafuusa ag'ensonga agali mu multi-billions. Okola amakampuni ago baamala kunoonya mirimu ne babamma emirimu. Abantu bangi abakoze amakampuni, naye ng'okola amakampuni gaabwe baamala kubagoba ku mirimu. N'atuula mu nnyumba nga talina w'atandikira, n'atandika okusiika enkoko. Wakati ng'ensi yonna emwegaanye, n'atandika okusiika enkoko, n'atambuza enkoko n'abaana be. Ekyava mu kutambuza enkoko n'abaana be, n'agattako abaana ba muliraanwa. Ekyava mu gattako abaana ba muliraanwa, n'agattako abaana abaalinga mu vaaka. Ekyali mu gattako abaana abaalinga mu vaaka, n'afuna owa boodabooda. Ekyali mu wa boodabooda, n'afuna owa kamotoka. Ekyali mu wakamotoka n'atandika okusupplyinga mu supermarkets. Ekyava mu supermarkets n'atandika okuteekawo outlets. Ekyavaamu n'akola KFC. Tewali buwanguzi bugenda kujja direct bukutomera ebyamagero bya kidongo. Mukama nsaba onkolere ekyamagero, Mukama nkolere ekyamagero. Ekyamagero ekisinga Mukama kyagenda okukolera kwe kubikkula obwongo bwo.
Mukama nkolera ekyamagero, ayi Mukama alababababa ne bw'onaayogera ennimi 1000 nga Mukama tabikudde bwongo bwo ogenda sigala ng'ozoogera. Yogera ennimi 1000 ng'osaba Mukama akubikkula obwongo, akulaga ekyolina okukola. Si buli muntu nti amanyi kyalina okukola. Abantu batambula naye nga tamanyi kikyasobola kukola. Tewali kyamagero kigenda kukolera ssente zigenda kujja ziyiike. Ebyo byalinga ku mulembe guli ogw'Exodus. Mukama nkolera ekyamagero, Mukama nkolera ekyamagero. Yes, ekyamagero Mukama kyasobola okuwa ekisingira ddala kwe kubikkula obwongo bwo. Ebisigadde bijja kwekola byokka. Mukama tomusaba ssente zijjira mu bwongo. Ekyo bw'okikola obulamu bwera buteredde. Katweyongereyo programu kyenkana eringa eyagala n'okuggwa. Nsomye just paragraph emu. Okufumiitiriza bwe busobozi bw'omuntu okwekenneenya ne yeetegereza era n'akyusa endowooza ye ng'asinziira ku ebyo ebimwetoolodde mu mbeera zonna ez'obulamu kakubeera okusoomoozebwa. Wakati ng'ensi enyiga, wakati ng'obulamu bugaanye, wakati nga by'okola tebitambula, w'olina okwebuuliza ggwe kennyini ng'oluŋŋamizibwa Mukama nti kati nzizaako ki? Tweggyemu ekibuuzo ekya ki ekiddako, olina kubuuza ky'ozzaako so si ki ekiddako. Nze kyenzizaako si ky'ozzaako, kati lwaki obuuza ki ekiddako? Nze nyina ekiddako nawe olina ekiddako n'oli alina ekiddako. Nze ekiddako kumaliriza programu neebake. Gwe ekiddako kumaliriza programu okole ki? Oli ekiddako kumaliriza programu akole ki? Buli omu alina olugendo lwe, tonoonya olugendo lwa mulala ojja kutomera. Ojja kuwoza ensinzibu kubanga otambulira mu kisiikirize ky'omulala. Ojja kuwoza ensinzibu kubanga otambulira mu mazzi g'omulala. Olina kwebuuzo zzaako ki so si muzzaako ki? Ki ekiddako kati? Buuza ki ky'ozzaako. Katonda yatonda omuntu n'amuwa obwongo nga buno bwe bumusobozesa okulowooza, okwekenneenya, okusalawo, okunnyonnyola, okuzuula, okwawula ate n'ekisinga mu byonna okufumiitiriza ku buli mbeera. Singa abeera nga muntu mukulu asobola okuvuganya era ng'ategeera bulungi. Agambye Katonda yatuwa ekirabo eky'obulamu ky'oyinza okunnyonnyola nga ekyokusoomooza. Mu ntaputa ennyangu nga yeekuusa ku byenfuna, ensi eno erimu ebintu bitono ddala okusobola okumatiza ebyetaago by'omuntu ebitakoma. Njagala ojjukire nga tolina kw'olina. Ebyensi eno bitwemalizaamu bwereere. Tetugenda kumatira kubanga Mukama yatukola nga tulina kumatira. Njagala ojjukire nga tolina kagaali. Olunaku lwasooka okugula eggaali wawulira ng'ensi eteredde. Era wagiteeka mu nnyumba n'owulira nga malidaadi. Ate wagula nkadde. Bwe wafuna obusobozi okugula empya n'emikono n'oyalika. Bwe wava ku ggaali n'ogaa nti Mukama singa ompa akapiki ne bwe kabeera ka mmeeti. Ng'olaba ababumeeti bakuyita kuba supakabu oba pasola. Mukama n'akuwa obusobozi n'ogula supakabu n'oga oh my God. Waliwo akagula supakabu n'olaba nga obeera ku lusozi nga waliwo abakuyita kunaga nti Mukama mpa ku ssenke n'akuwa ssenke. Yali yakakuwa ssenke n'olaba nga ababokisa kiwaji baawula n'oga nti Mukama mpa kiwaji n'agikuwa. Olwamala okufuna kiwaji n'oga laba enkuba bw'enkuba. Mwali mutambula muli ku Masaka Road enkuba n'ebakuba. Otobye wenna ojojobadde essimu efudde. Oba oliawo okyasobeddwa ogenda okulaba omusajja ng'ayisawo kistaleti kyakuba omuziki mu nkuba dandalala dandalala dandala. Enkuba etonnya atambula ali mu kistaleti kye dandalala dandalala. Bamidomo midomo babeera bagikuba bamimwa gyabwe. Bamidomo midomo babeera bagikuba bamimwa gyabwe. Eyatandikira ku kuyaayaanira akagaali akakadde n'ofuna akapya n'odda ku gundi oli ku kiwaji bokisa n'oga Mukama. 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 M
Lwaki tompayo ne bwe kiba ekimotoka kya bukadde nga 5? Laba omusajja ali mu nkuba etonnya naye atambula. Mukama n'akuwa kistaleti. Oba ekimotoka kyonna kyeyakuwa ekikaddekadde. Oba okivuga ogenda okulaba ng'aliwo omwana avuga esingako ennamu. N'ogisaba Mukama n'agikuwa. Oba ogivuga ogenda okulaba nga waliwo aleese ennene nga mulina ebintu singa nfuna 4-wheel drive. Kiki entegeeza? Buli kyofuna kye kikwongera ku kirala. Buli kyofuna kye kikwongera ku kirala. Eno live example and true example. Wava wano n'ogenda ebweru ng'ofuna emitwalo 2 n'ogamba nti newemba nga nfuna emitwalo 4. Mu kaseera nakano okusinziira ku byetaago by'olina gw'omu kubagamba nti ssente zetufuna ntono tezimala, nti bakuwa ssente mmeka nti emitwalo 8 tezikyamala. Ne bw'onaafuna akakadde nga bakwongeza zigenda kutuuka ng'ogamba nti tezikyamala. Y'embeera gye tutambuliramu. Ebintu bye tulina bitono bye tuyayanya bye tulina okugabanako tebiritumala era tebisobola kutumala. Nedda. Ky'olina okukola ky'ofunye kimatire oyaayanira ekirala ate si mu bubi. Naye ekikutwala ku kirala kwe kumanya bw'okozesa kino ekitono ky'olina. Tonnasobola kuyonja mizigo ebiri nkuzimbira ebbangalo. Nga mizigo ebiri ekulemye nkuzimbira ebbangalo. Nedda. Omutwalo gw'olina gwe gugenda okutuusa kakadde. Kkiriza owe valiyu omutwalo gw'ofunye. Emitwalo 8 gy'ofuna giwe valiyu gye gigenda okukolera obukadde 5. Oba tutegeerekese. Katonda yatuwa ekirabo ky'obulamu ky'oyinza okunnyonnyola nga ekyokusoomooza mu ntaputa ennyangu nga yeekuusa ku byenfuna. Ensi eno erimu ebintu bitono ddala okusobola okumatiza ebyetaago by'omuntu ebitakoma. Era ng'ebitono ebyo ffenna bye tuyaayaanira okusobola okubeerawo. Obulamu kintu kyakulafubana ate ng'ensi mwe tuwangaalira yakwerwanako okusobola okugibeeramu ku buli mutendera nga ssekinnoomu, eggwanga ne ku mutendera gw'ensi yonna. Ebigambo ebyo bw'obiwulira osobola okwefumiitiriza nga ggwe omuntu. Okwo kufumiitiriza kwe tubaddeko. Ng'oyagala okukyusa obulamu bw'ensi eno, tandikira kufumiitiriza. Ng'oyagala okukyusa embeera yo, tandikira kukyusa ndabayo ya bintu. Ebintu bw'obiraba bw'otandika okulaba ebintu in a positive way, obulamu bugenda kutambulira in a positive way. Bw'otandika okulaba ensi nti yakukyawa era ogenda kulaba obulamu ng'abantu bonna bw'otambula nabo olaba ng'abakukyawa. Reality. Ensi bw'ogimatiza nti bankyawa era ogenda kulaba nti bakukyawa. Bw'onaatandika okulaba nti ensi tekwagala ogenda kulaba nga buli w'otambula balinga abakusongamu. N'ali ku bibye ogenda kulaba ng'akusongamu emimwa. Bw'onaatambulira mu bulamu nti gwe olina kubeera failure ogenda kulaba nga buli ky'okola olivinga failure life. Ky'olowooza ky'otuukako. Bw'olaba ebintu bwe biri. Bw'olaba ebintu bwe biri. Bw'olaba nti oli mwavu ogenda kuba mwavu. Bw'ogamba nti walemererwa ogenda kulemererwa. Naye ky'olina okukola ekyo ekizibu ky'oyitamu kinoonyeemu ekirungi ekikirimu. Kitaawo okuva mu bulamu bwange nga ndi wa myaka 4 kyannyamba okumanya nti siina nnyamba. I have lived my journey. Osanga singa akyaliwo ng'ali mu kalina nandibadde nsula mu boys quarter ze. Kubanga bangi abali myaka gyange nga bakitabe bakyaliwo balina zeekalina bakyali mu boys quarter. Kitange okuvawo ku myaka 4 kyansomeseza mu masomero ag'ekyavu ne mmanya nti obuyigirize we butali. Okusoma kwange gye nvudde wangajjudde ennaku saasomera walungi nti ndisanga be nnasoma nabo. Saayina connections nti nina gwe mmanyi omulungi. Saazaalibwa bagagga nti buli kyabampeka capital. Mukama akubeererawo n'akuggula obwongo n'omanya nti oli bw'omu mu nsi. Olunaku lw'olikitegeera nti oli bw'omu mu nsi lwe lunaku lw'ogenda otandika okutambula olugendo lwo obw'omu.
olunaku lw'onaalowooza nti osobola tambula lugendo lwo lw'omu ogenda kubeerawo emyaka n'emyaka ng'olinda akusika ku mukono nga tomulaba okuggyako okunyiigira abantu. Sigenda kweyongerayo, obulamu bwange si bwe bungi obuli awo. Mbaagaliza ekiro ekirungi. Tunaatandikira awo oba oli awo. Tusooke tulowooze ku ebyo bye twogedde. Tutandikira awo. Tujja tutandikire wagamba nti amazima. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Munzikirize mbaagalize wiiki ey'obuwanguzi, wiiki ennungi, wiiki ey'obulamu, ate n'enkulaakulana. Nga tuli ffenna tujja kutuuka ku kye twetaaga. Bannaffe abalwengo General Hardware mwebale nnyo mwebalire ddala. Focus Construction mwebale nnyo mwebalire ddala. Malakai Ecology mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abalabi bange abalungi, abawuliriza, abalaba Lugonvizi Show, basubscribers abapya mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebalire ddala. Mutukoze obulungi obutali butono. Katusabe n'obulango obwo tetububuuka bwe butugulira data kano oba oli awo ate ne tusigala nga tuweereza ate programu eno. Nzikiriza nti tusobola okukyusa obulamu bwaffe nga twetandikirako ngaffe. Mubeere bulungi. Mweraba.